Yo, this is Rock Pantilla the danger. Agaliwo gali nti Tamale Mirundi Senior asizza ogw'enkomerero. Ono yaddusibwa mu ddwaliro gye buvuddeko awo era nga yatuukako ne ku ICU oluvannyuma n'avaayo. Bw'atyo abadde mu ddwaliro ng'embeera si nnungi n'akamu n'akatono ddala, wabula nga ekiro kya leero bamubise nti afudde. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Buterevu bali kubanga ate okyagyekumiddeko omulungi, kansuubire nti oli bulungi yonna yonna gy'osinziira. Omukulu amanyiddwa nga producer Didi embeera yandibanga esajjuse oluvannyuma lw'okulabikirako mu katambi ng'ayogera ebitakwatagana, wabula ng'ate omukulu amanyiddwa nga Emma Carlos yamuli ku mumwa agamba nti alina bye yamuwadde. Emma Carlos onsuudde eddalu. Emma Carlos onnenyisiza bamwe yenna n'onsuula eddalu. No pasente kati ngudde eddalu. Emma Carlos otwala sente kati agamba obulwadde buninye. Emma Carlos wannyisiza eddalu. Emma Carlos poti bw'okola ne ku manyisi n'otusuula eddalu. Kati gwe kijja zekafe Emma Carlos pamoja nawo yali okunsuula eddalu. Kuba kyeyo mu UAE okuva wali mu kibuga Abu Dhabi gwe bisobedde eka ne mu kibira anti kigambibwa nti ono yafiiriddwa abaana be babiri balambirira mu njego eyaguddewo wali eri ekitezi eyakasasiro, wabula ng'ate ono oluvannyuma lw'okubitegeeza bakama be kye bamukoledde kye ky'okumukwata okuba ng'ate bamuzza ku offisi, so ng'ate n'aba offisi bagamba nti alimba era nga kye bakoze kye ky'okumuwamba ne bamuggyako n'amasimu ge era nga bakakasibwa okuba nti bamuggalidde mu office mu mbeera gyalimu ey'okuba nti abaana be abatabani babiri abadde bakuliridde bambi Mungu yabajjuludde mu njego eyo eyabaddewo. So ng'ate bo abantu abafiiriddwako abaabwe gattako okwonoonebwa kw'amayumba gaabwe basobeddwa eka ne mu kibira era nga wenjogera bawanjagidde buli muntu yenna eyeesobola okubadduukira n'emifaliso wamu n'ebintu ebirala ebyetaagisibwa okuba nga bakozesa mukadde kano. Bano basula mu tent gattako okwebaka ku matundubaali ge bagamba nti gannyuguga ebitenkanika. Wenjogera tuli mu budde bwa bunnyogovu wano mu ggwanga lyattu Uganda era ng'enkuba etera okutonnyamu ebiseera ebimu. Embeera gye balimu osobola okuba nga ate ogitegeera ddala bulungi. Mu mbeera eyo yennyini wensinziira okuba ng'ate ntegeeza ba ttiimu picce nga ggwe owulira olina ky'oyagala okuba ng'ate otuusa ku bantu bano naye nga tosobola kubatuukirira, nti osobola okuyita ku nnamba yange twekolemu omulimu nja kuba ng'ate ntuukayo ku ki ku ground. Yita ku nnamba yange eya MTN kweri ku screen esembyayo 20 ojja kuba ng'ate onfuna bulambalamba. Kyonna kyonna oba osobodde tujja kukigatta tubeeko ne kye tukola ki kye tuyimirira nabo mu mbeera eno. Weewaawo olunaku olwaliro mu paalamenti wabaddeyo okuteesa naye nga ye omubaka wa Aringa South amanyiddwa nga MP Aliona agenze maaso okuba ng'ate atabukira paalamenti era n'abasaba bagende maaso okuba nga bakola kye balina okuba nga bakola okuyimirira wamu n'abantu bano. We have a problem to rescue those who are still down there. And we already have a challenge of resources. We are not having resources because of issues of corruption in KCCA. Honourable Speaker, my prayer is, can this parliament be exemplary? You have a budget to move around this country, to have regional parliamentary sittings. I'm told, and yet to confirm, because I know it's very difficult even now as members of parliament, we don't know the budget of this parliament, because we don't have access to it. So I request, I'm told you have a budget to do regional parliamentary sittings from Gulu, Mbarara, Mbale and Masaka. My prayer is,
Can we be exemplary and sacrifice that money to rescue the people in Mwadaz constituency? That's my humble prayer. Endowooza ez'enjawulo zatandise dde okuvaayo era nga yo omukulu amanyiddwa nga Ziza Bafana yakiikidde omukulembeze w'eggwanga ensingo olw'okutegeeza nti wakuwa abafiiriddwako abaabwe obukadde 5 so nga ate abakoseddwa akakadde kamu era nga bino bye bibadde ebigambo bye. Ekyo tosobola kujja n'okigamba omuntu yafiiriddwa omuntu ate gwe n'omugerageranya mu ssente. Abantu abasooka basaasire okitegeera. Mr. President seba abantu abeta kusoka kusaasira ezo sente milioni 5 zisaasira muntu naye abantu ababalire mbye bafiiriddwa kubanga okusinzira ku bantu ababadde beetooloddeawo basobola okuba nti abadde alina business ennene ebadde ebalirwamu sente bwe ziti kubanga ekyo bantu sibe bakireese ekyo kyaleetedde obulagajjavu bwa bitongole eby'e Kasasiro obulagajjavu bwa gavumenti bulagajjavu bwabo abakulu abatwala ebyalo ebyo abatabirambula kumanya nti kanambula ebyalo byange nabe biriwa ekyalo kirimidde kyanaye obadde oveno ng'olengera olusozi n'ogamba waawo nga kiteeza olowooza lusozi nga te Kasasiro bamutuma n'akola olusozi kati Kasasiro yabadde abalagako nti naye asobola okutta abantu kati yabadde abalagako nti mupanga ki munakipanga banga ddi so tetubadde na oda ya Kasasiro ebyo byonna byebiva mu kwatuli balagajja bye biva mu kulagajja kitegeeza. Mu mbeera eno KCCA ye yasinze okuba nga ate enenyezebwa fact being nti yevunaanyizibwa ku buyonjo bw'ekibuga era nga yeebadde ng'ekola omulimu gw'okuyuwa eyo Kasasiro. Lord Mayor Elias Lukwago yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate alayira okufa n'omuntu olw'ensonga ezimu nga bagenda okuba nga ate azinnyonnyola. Abagambye ekiteezi tetuddawo mwami Luyimbazi yabadde alemerako ate katulega ne mbagamba awo okufa n'obutanyagwa nja kufaafagana n'omuntu oba mugwa mu bulago mutugumbuli bwana njemera tetuddawo kiteezi tasobola kunjemera abo ebintu byabalemye edda badde ebbali tubalagire ekyokukola singa balinga batuwuliriza singa ebintu bino tebituuse wano embeera eno etuuse wano butatuwuliriza ndabagambye nja kutugumbula omuntu ekyo nkukakasa kibazo nagambye nja personally bantwala erutsira nga bantutte ku ekyo tuyinza kukola embeera efaanana bwetyo mumufiddeko bino ebizibu baagano tuwuliriza bagambye bakyalina weeka no ekyo byebabadde bajogojamu waliyo yokero oyo gwenkugambye dentist director wa public health oyo mawale omusajja oyo alina amalala namugambye mwenja kubagwa mu bulago era saagala kuwulira muntu yenna addamu kugamba tuteekawo ebintu ebyo nja kufaafagana nabo nange naye lwali tubadde munda muli nga tugamba twaseesinga amayumba ngeno poliisi erigga demolishinga ku ttaka tulina abapoliisi abakulu ne baani ne bavuga bannanga amayumba g'abantu bagamenya gondi nabbanja nabuuza ddala bagamenya nti bagamenya nagamba bannange tusooka ate tuyimirize bategambala pa gavumenti yonna etali koordinate kati eyabadde amenya babadde bamenya kufuna access no si kufuna access kumenya ogamba nti abantu bwebasigalasigalawo n'obuyumba balemeddewo kati kababumenye buveewo bagule we babeera ekitegeera babajjewo kifuba tubagamba ebyo kikyamu kati abantu omanyi buli lwoleeta kiguleeda nga kimenya olwedde abantu babadde batandise n'okugjamu ebifaliso zaabwe obuntutu bwabwe obugoye bwabwe nga bagamu naye ekibambulira kizze batugoba kati bakiteekawo gugunduuza ebyo gugugugugu ebyo biwetiiye bitiisa abantu badduke basobole okufuna eno bafa zone eya mita 2 gye baagala si kya buntu bulamu si kya bwenkanya abantu olwedde bafunye ekikangabwa ate obwongerako embeera enzibu tubagamba ekyo mukireke tukole enteekateeka ennungamu kaakati ekisembayo ffe kye tubaddeko nze nga so nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Dr. Hilderman Mwite Hilary Kiyaga byamusobedde era ng'ebigambo bye tebyabadde bingi byabadde bitonotono bwe biti. Obudala manya ensi eno Uganda erina ebizibu bingi ate nga bakubira nti owange Kulamani Kawoyo afudde ogamba afudde ki nti Kasasiro ng'amulidde amufumbye abaddemu butwa nedda amuyiikidde ennyumba yemwe Kasasiro egiyiikidde n'afiira omwo obulagajjavu kikaaki entumu etuuka etya entumu neekola obusozi ng'oli bw'alengera lusozi kiteezi nga Kasasiro ekirala ssente betusasula KCCA National Planning Authority mukola ki buli muntu afudde omwo yeetaaga okuliyirira ssente empitirivu olw'obulagajjavu bwa gavumenti ya Museveni. It can't happen.
tuli yafudde kasasiro obutime ejja kuyita bagambe abono bazzukulu bakula maani kawooya yafiira mu kasasiro mazifu yafiiridde mu accident mbu yafiira mu kasasiro yajja bamwokya kasasiro kitaawo yamuyiikira ogamba ono engeri yobyogeramu nga tobitegeera obulagajja buggisaako gavumenti kyovulaba tuli banafu nnyo kati abantu babadde balina okumakinga okuva ekitezi ne bajja bafune obwenkanya immediate kubuulira stobad kyo kigisaako gavumenti mulagajjadde paka wakasasiro tobad kulamani kaweya yafudde kasasiro ebyokutuusaako byo nina biyitirivu naye nga mu kaseera kano tukyalina ensonga eno ekyali nnene nnyo era nga etukwatako buli kinoomu mu ggwanga lyettu Uganda. So bwe ntyo bwe ngenda okuba nga ate mbatambuza okutuusa we tunalaba ekiddako. Okuweereza mbadde PJ nnyongera okujjukiza nti Sheikh Ashraf ye yekka ajja okuba nga ate akusomereddwa ku lw'obulamu bwo okuba nga ate bukyukamu ebintu ebimu. Weewaawo ngenda kuba nga nkusiibuza survivor ng'ono nno ye ebintu bino byamugwiridde naye ng'ate yasimattuse wadde nga omubiri gwe gujjudde ebisago yakawunzise afiiriddwa omwana ne maama. Mbadde PJ atakuumira mpeera bankuumire musule bulungi mweraba. Baby ye yasooka ozuukuka. Baby omulaba. Baby ono mama we ono. Kitegeere. Baby abadde myezi agadde agenda wezi ena. Mama we alina emyaka nga 24. Kitegeere. Kati ku makya ku Saturday baby yakeera zuukuka ssaawa nga 12. Abadde akuze nga atandise n'osseka kati nze nawulira nsika nga waseka nenzuukuka awo ne muzanyiikirizaamu nga n'obudde bugenda ne ziwera ssaawa mmeka? Ssaawa emu zennyini. Mukitegeere. Kati bwe twagira bwe bati zaali ziwera nga ssaawa emu n'eddakiika nga 2 nga waliwo omukwano gwange ankimye. Mukitegeere. Ankimye tukola naye ku olwo yakeera kuba yali atera kujja ssaawa 3 nga tuvaawo ssaawa 4 wajja ssaawa 4 tuvaawo ssaawa 5. Okitegeere. Kati ku olwo yajjira ku puleesha nga mwana tugende obudde butuleka tugende tukole. Twali tugenda nga tutambuddeko kuvanga kuli ku kalina paka nga wano. Okitegeere. Awo ekisaasiro kituba mabega nnyo. Okitegeere. Kituba gundi nga kituba wala. Okitegeere. Nali nakava ewaka ng'ewaka ndaba nawo wo kumpi agenda owulira saawundi ng'ekintu kibwatuka. Kyabwatuka ebyali waggulu ne bikkayo. Okitegeere. Ne bikkayo wansi. Kati oba ebyali awo biriwo ebyakka bye ebyajja naye nga bijja bidduka speed. Manyi nga bwe banaata amazzi ga ddamu ne bagatunuza ewalala ne bagata omulundi gumu nga bijja bidduka nga tsunami nga bijja speed. Julius nampita nga mwana omanyi buukira piki tukiviire. Naye otunula emabega ndaba famire yange buli kimu ekyanga nte mba nkikola ki nkireka. Mutima ne ŋŋamba kudduka wano okuvaawo obubi obeere survivor nti wasavaivinze. Ŋŋamba asinga amakulu ate afa nga muzira afa ne famire. Nakyuka bukyusi nenziruka. Ye Julius asobola okukonfesinga kuba yavugako kati nina dda wali n'atulaba nga kitulya. Okitegeere. Kati nze nadduka emisinde nenziruka nga nzirayo. Twatuuka nempalampa akayumba nengwa waggulu okutuuka mu kisenge tunula ku buliri nga omukazi ante takola ki taliiwo. So wano omukudduka nagenda muyita ndowooza we yampulira agenda otunula mu ddirisa nga alaba bijja nakka amadaala akole ki akidduke naye
kati yaka wansi nze nakayita eno mu side nenkalinyanga nga waggulu eno tuka waggulu nga takolasi taliyo ntunula ku buliri taliiko tunula wansi w'ekitanda takolasi taliyo kati olwatunula ku buliri nga taliiko nenzika bwenti nkebere okitegeera okuddamu okugira bwenti ng'ekyasiro kindi nga mita okitegeera nga newenkola bwenti ekyasiro ngamba kati wano kwesonseka wansi wa kitanda banzikayo bwenti kati ng'ebibaawo bye nali nakozesa fulo eri ebitaka bijjuddeyo mu fulo ya wansi yonna nga kati nabiri bitandise omumenyeka nga bitunula eno gyendi bijjanga amafumu nali neteekayo bwenti n'ekimu kyajja ne kinkomanga wano nensikayo bwenti omutwe ngamba bino si byo ebinfumita nga sinnalaba famire yange embeerawo kubeerawo nze okusembayo tutegeera nga nejjeeyo wansi nyimiridde adamu kweraba mu bbanga yali waggulu aneraba mu bbanga neraba eno ndaba black and white black ndaba ku ggulu ndaba ku bitoomi fesi yonna emiti giri eri emikalitunsono abadde agimanya gibaddewo na minene nenga gukuyitako ng'oli wanakanyugira ka fensi obwati negukusyu negugenda aba nagamba ningamba Allah nyinzo bandoota naye Allah kanzuukuke nineesuna nenga obudde tebu siddayo kiba kiroto nga sizuukuka ningamba nno byaddala kyayika Katonda ategeka nga ninafiirawa nakkiriza ng'omusiraamu era nintoola ne shahada namba la ilaha illallah muhammad rasulullah nzikiriza ekibayo kyonna kibeerewo ndi ne famire yange okitegeera nenzibiriza n'okuzibiriza nga mmanyi olunaaba okuzibulula wanazibulula ndi mujjana kubanga ndi yonna Allah gy'anaaba ntegekedde olulaga okitegeera nange okuddamu okuba nga awulira alotano wange mpita kuuza oliwa andi miti okitegeera nemugamba mwana ndi wano bebanzijayo bakyambadde kuba bajja ne bansikayo we bati bansikaayo nze era nga ntandise nga nkya nali ntegeera buli kimu paka ekyatuukawo paka kati ze nkijjukira okitegeera kanso obinyumya emirundi gyonna kuba nze nsigala nankiraba newe neebakawo kati ni bwenti era nzuukuka ndi mukulwana okitegeera omukyala n'omwana nina kifaananyi mati sokompe kusomera Sekaigwani zobanga alhamdulillah nasimatuka osage negwe kyoba omanya ne kati je sirina kyempulira nti oba bulumi nti oba ki era butuka butusi nempulira nga sikyalina maanyi gatambula nempulira nga ekifuba kinnuma nga wenjogera binnuma osage nenze sibeeraawo ne binnuma ekinnuma eki famire yange mukyala wange osage mwana wange ate ng'oggyeko ki tubadde tuzimbye kuva kati nga omanyi kuva ku ghetto life okutuukako otuuka okitegeera ate tusimbye kafaamu kafe ak'embwa tutandise n'embuzi ezitraining ezigenda ne zirunda embuzi embwa ne zikomawo nazo olw'eggulo okitegeera naye byonna tokyalina nakyoyinza lulaga muntu buli kimu gwe n'otunula we twadde tubeera ne wagamba ennyumba yaabo ebadde awo waliwo entuumu ya kasasiro esinga fulaati ya fulo nnya